ekyatuuse mu kusabanga kwa NUP olwo kooti n'ekyusaamu n'egamba nti ezo ensonga zirina kugenda mu kooti nkulu kulizibwa mu petition. Ekyo kibalaga ki? Kibalaga I declare Namere Justin, who has obtained the largest number of votes, as the duly elected woman member of parliament for Masaka City. And this certificate. Yegwaito omubaka uwe siwabanga Masaka siwaffe era tetujja kukkiriza kintu kyonna kyekuusa kwekyo omulamuzi kye yasazeewo. Kuzikiza tujja kabanja tugenda kabanja people power. Obunkenke Masaka oluvannyuma lw'omulamuzi okulangirira Justin Namere wetujjidde ku mpewo ne mu mboozi gye twakoze eyise twakutegeezezza nti amagye ne poliisi bikyali oba bikyateevuunya mu kibuga Masaka. Bw'obanga owangudde ate nga kyetaagisa magye okubeera nga gakkakkanya abantu, obuwanguzi obwo buyinza okwongera okutankanibwa. Naye tuyinamu okuyisa olugaayo mu mateeka. Tugenda beera nga tutunuulira ensonga eno eya Justin Namere. Ndine Farouk Ali agenda beera nga atutematemera ensonga zino zagwiridde ddala Masaka. Munnamasaka omutuufu agenda kubeera nga azituyitiramu. Abamu tulowooza tebigatta, tetumanyiye waabiraba. Waliwo omuvubuka eyakwatibwa era CDF n'avaayo n'atugamba nti bakutte terrorist wa NUP. Bw'avaayo n'ayogera omuvubuka leero aleeteddwa mu kooti. Tugenda kubaganyamuko ku bigambo kubanga kyangu okuyita omuntu owa NUP naye ye wa NUP oba ayinza okubeera nga yateereddwako buteebwa kigambo. Tugenda beera nga tutunuulira ku muvubuka oyo n'ebigambo bye byeyayogera. Mu ngeri emu aba PFF bavuddeyo ne bagamba ke kaseera ebibiina ebyobufuzi okwegatta okwemaamulako gavumenti eno efutubadde ku bannayuganda emyaka 40 kati eyolekera 41. Wabula bangi bavuddeyo nga babuuza ekibuuzo, lwaki mukadde kano, lwaki siruli nti bandize mu kalulu kano nga bali kitole. Nene bwe tutuukidde mu kalulu ne tukafuluma ng'FDC teragangako, PFF teragangako nti afe tuwagira ono ku bwa pulezidenti. Ekibuuzo kiri nti lwaki kati ye enkolagana eneegasa yeetaagisa. Of course tugenda tuukayo nabyo tubyekkaanye. Baramu yeetonze ku lw'amagye, simanyi oba w'amagye, minisita w'abaana ne tekyewuunyisa akulira amagye yamusindika atuuze abakulira emikutu gy'amawulire yaba abalungamya naye ng'ate balina minisita. Kale nayinza okubeera omutuufu engeri eggwanga gye litambula kibaliga okwetonda ku lw'amagye oba ebikolwa ab'ebyokwerinda. Apology accepted oba tugenda kutuukawo abaffe Butambala ng'ekyali mu kiyongobero ekya Honorable Muwanga Kivumbi. Waliwo entiisa ez'e Butambala y'ebijambiya. Ebijambiya bijjidde mu kiseera nga Mwami Museveni yavaayo n'agamba mbu Muwanga Kivumbi baali bategese okutabangula eggwanga ku buli kifo kyonna NUP kyetaawangule.
mukadde kano ebibaluwa bitandise okuyitiŋŋana. Kino kireeta ebibuuzo era bye tugenda okwebuuza bye tusobodde tubyanukule. Mutukkirize tukolemu bwe tuti katono nnyo tujje tutandikire awo wennyini nnyini. DPTV Uganda, Dawn People Television. Protestive vote. Protestive vote. Gwe mulamwa gwotalina kujjako yadde omumwa. Kubanze nakizudde protestive vote bangi nnyo. Ekyabalemi otegeera. Protestive vote mukkiriziganye mugaane, mukkiriziganye ne Lumbuye kye yabagamba atakisoboli. Protestive vote va mu kugirowoozaako ne mu kuginnyonnyola abantu. Lumbuye kye yatugamba ejjambiya, ekibiriiti, buli ky'omanye ekisobola okuzikiriza obulamu bw'omuntu ne kibujjawo. Tugenda kukyetaaga mu protestive vote. Mbabuulira amazima amatuufu. Protestive vote gye muwulira, buli ky'owulira ekyangu ky'okugjawo omuntu, ekyangu ky'okusaanyawo ebintu by'omuntu, tugenda kukikozesa. Era bw'oba toosobole kuweŋŋanga mbeera eyo, mutusaasire busaasiza abataasobole mwe abali obulungi. Mudde mu byalo ewammwe, ab'omu byalo musime ebinnya mwekweke. Gana amawulire gaddala, siddamu kuwulirayo muntu ayokya kkubo. Protestive vote tekugenda kuba kwokya makubo. Awulira bulungi, si bwe kigenda obeera. Bw'obeera n'omupiira ng'osobola ogukumako omuliro, tumanya amayumba gaba NRM mangi nnyo 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 nga bwe kisoboka. Ogwo omupiira mulamba gwokya ennyumba nnamba. Okitegedde bulungi? Luno lutalo ate ataalwetabeemu ogenda tulaba kimafiya, ogenda kuba wa NRM. Bwe kinaayetaagisa nti kuggala maduuka eriryo ne liggulwa, muganda wange ekigenda okutuukako, tugenda tuuka ekiseera nga buli nnyumba nzigale nga teriimu muntu, nga bwe tutegeera nti mweyo ennyumba mulimu asigaddemu. Muganda wange olina okuba ng'oli wa NRM. Omuliro obeera ojja gufuna direct. Tebabajja ku bibiriiti, tebabajja ku bibiriiti. Mufune ebicupa by'amazzi ebinene ebya Lwenzori. Tuli baavu balunkupe naye ate amafuta tegasobola kukulema ggula. N'oteekako akatuli katono nnyo. Ag'amafuta g'olaba aga petro ogakoona awantu katono nnyo bwe n'olekamu. Naye muganda wange gwokya ekintu kimalawo. Muve mu lwali, bino ebintu si byakwekwekerera. Ebyo bye babagamba mbuno sibe mukuume emirembe, mukuume emirembe. Emirembe gyetaaga kukuuma mu nsi ng'egirina. Emirembe tugikuume mu nsi ng'eyina emirembe. Naye no Uganda etagirina ebyokuuma emirembe mbabbirako tubiveeko. Nze ngamba buulira ataasobole protestive vote gye tugendamu. Protestive vote mugisomese bannammwe kuyuwa musaayi kuba bagenda kutukuba. Naye njagala bakukuba essasi ng'oyokyezza ku bizimbe ebiwere 10. Si kumala gafa mbu nno nali mu luguudo nga njokya oluguudo ng'oyokya luguudo lwaki. Kye tugenda okukola ku nguudo kimu kubulookinga kkubo kwokya zitambula. Ffenna tulina amamotoka naye gajja kuba gapaakinze. Neggwe yeeyite mu luguudo ng'owulira Kyagulanyi ku kya simanyi ng'owulira Museveni babala nti naalina waafunye obuli bwe 10. Nze bate yange etandika mpulidde nti naalina waawezezza 10. Munnyinnyonnyola ani abo muwadde. Ate abisobole bino mudde ewammwe mwebake. Okay. Njagala kutandika n'okuvumirira abantu bonna balina endowooza efaanana bweti. Bw'oba ng'ogoberera Kyagulanyi
nga bw'abadde ng'ayogera nga gwe mu matugo totaddeemu busubi. Protest vote gy'abadde atembeeta buli omu agimanyi. Ne bwe kuba okwekalakaasa abadde ng'abagamba mwekalakaase mu mirembe. Omwami oyo yakwatiddwa oba yakwatibwa, then tugenda kulaba ku biki. Katusooke tubabuuzeeko, tubaanirizaako bassebo ne bannyabo, buli omu gy'osinziira era gy'osinzidde okubeera ng'otugoberera. Webale nnyo, webalire ddala. Eno ye DPTV Uganda, yenze Sajjime, ndina muganda wange Farouk. Tuzze okubeerako ensonga ze tuttaanya wano na wali. Nabagamba bw'abeerawo ebigambo ebyange biba bitono. Owaayi buuza ku bantu. Tutandikire ku mulenzi oyo yennyini. Bana DPTV mbaniriza Farouk Ali gemanya waffe nva Masaka eri mu Buddu. Tuli basiimu era tuli basajja ba Kabaka abakkiriza nti ekitundu kyaffe kyanjawulo ku birala. Batumirako yonna gye musinziira musemazinga ez'enjawulo. Abantu b'e Boston baŋŋambye so batulaba nnyo. Era njagala obbategeeza nti ku DPTV leero kwe tusinzidde obbaweereza. Abantu abali mu UK seera bizibu. Abantu bali mu dduka road block zifuuse road blocks. Masimu bagakebera oba oyagala oba toyagala olina okuteekamu password ne balaba ebifaananyi by'olina no bu video. Tebuyina kakwate na Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bw'otaddaawo ebigezo by'abaana eby'ekyomusanvu byafulumye. School fees abazadde babagamba mujja munoonya mu kiwato n'embigere. Abaana balina okudda ku ssomero. Era weebaza ku bantu nti mwebale gye mutuusaako engalo bwe kiri. Abagituusaako emimwa so nammwe abagituusaako amagulu. Kaseera kazibu nnyo. So batumirako Abaisirandi sebo batugoberera. IBV awo batugoberera sebo. Abaisirandi salute. Korea mutulaba. Taiwan n'abalala tubaagala nnyo. Mu Germany awo mpozi ne bannaffe abali mu Gulfu awo. Qatar, Saudi Arabia, Oman, Jordan. Tubaagala nnyo. Eno kyano sebo tebagivaako. Bakkiriza nti obuweereza bulungi. Amiina. So njagala tutandikire ddala ku mulenzi oyo. Omuwulidde? Omukulu muwulidde bulungi. Yakwatiddwa. Era bategeeza nti omusajja ateeberezebwa okubeera mu katambi era nga bw'oba wekkaanya ono yali mu katambi. Yo yennyini. Ng'asinziira ku mutimbagano, omukulu oyo yakwata akatambi ke tukuwadde, tetwetaaga kuddamu bikunnyonnyola. Akwatiddwa. Farouk, omwami ono ekisooka message ye. Message ze ewuliddwa bulungi. Ki ky'oyinza okwogera ku bigambo by'omwami ono oba omuvubuka oyo? Omwami oyo amannya ge bamuyita Henry Bossa. Henry Bossa erinnya lye yeeyita aka General Tiger. Mutunulidde bulungi ne musoma nnyo kuva ku butambi buli bwe ya recordinga. Ne leero bamukutte n'ebifaananyi byalimu. Ne betulowooza abakuuma ddembe abamulina. Tiger si muvubuka wa bulijjo. Bw'omutya body structure ye. Afaanamu babondya. Babondya bamanyi? Bano abasituzi ababamu ne ku bikonde. Tiger bw'omutya body structure ye kulagira ddala omuvubuka yali gumbite. Ali omubiri maso azirina tatiisibwa. Bwe ntunula ku butambi bwe ne mbwetegereza ndaba omuntu ayogera ebigambo ng'ali solid ng'ali strong. Kyayogera akimanyi. Ebigambo oyinza n'okugamba nti Tiger, General Tiger, nti alabika abipracticingidde ebbanga. Tebigudde bugwi.
olaba Jimmy tujja wano okukola shows zino oyinza okulaba ng'omuntu olumu era ebigambo atamwattamwamu obanga ayogera with this fear tayiga wayogerera ebigambo ebyo olabira ddala ng'asinzidde nekyayogera akimanya ate ng'alaga nti alina obudde obumala okwogera ebigambo bye ekisooka njagala kutegeeza bannayuganda Jeno Muhoozi Kennedy Lugaba yavaayo n'agamba bakutte omutujju wa NUP sisuubira nti kyekituufu mu Uganda buli muntu alina eddembe ery'okuwagira political party gy'ayagala naye ebigambo bye tebitegeeza nti ekibiina ky'abaayogerako oba kyagamba kyakkiririzaamu bwe bati ekibiina bwe yendowooza yakyo abakulembeze b'ekibiina be bawa ekifaananyi ekibiina bye kitegeeza ne bye kikkiririzaamu Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde okuva yatandika campaign rallies ze abadde alina information gy'agenda preaching eri bannayuganda era Kaluka 2:26 katambulira ku nsonga 4 kalonde kakuume kanoonye kalonde kakuume kabanje byonna nga biri mu umbrella protest era nga byonna bigamba bino byonna birina kukolebwa under the Constitution of the Republic of Uganda ng'amateeka bwe gagamba tugoberera amateeka nga tukola ebintu bino kyova olaba yalonda ne slogan egamba nti protest vote n'alonda n'akabonero ke twakozesa mu 2026 bayita umbrella flag era abadde straight and open nalaga nti osobola okulaga obutali bumativu nemba mwekalakasa musobola okukola flag ne mutambula wenna gye mwagadde okutambula si kutema bantu si kwogera hate speech ffenna tuli bannayuganda abanyankole bannayuganda tulina abanyarwanda bafuuka abantu ba Uganda abatali bali omukulu bagezaako okusiga ekifaananyi nti bavandimwe tetulina bavandimwe mu Uganda tulina abanyarwanda bajja mu 1905 kino nakyo njagala okinootinge bulungi tulina abanyarwanda mu constitution tetulina bavandimwe so kotereze ekintu tulina abanyarwanda era ne mu constitution bamanyikiddwa ne Ssaabasajja Kabaka yabawa omukiise mulamba mu lukiiko lwa Buganda abakiikirira tetulina bavandimwe kubanga amawanga agakola Uganda the bavandimwe are not anywhere njagala oddeyo onoonye constitution ogirabe mulimu eggwanga lye bayita abavandimwe nga bannayuganda amawanga agakola Uganda abantu bwenna mugamanyi gundi ezakola Uganda gali amawanga 15 ne bagatako eri 16 kitegedde tuyina tribes ezisukka mu 15 mu mmeka ndoza mu 2 district ezisukka mu 15 mu 2 naye tetuyinaamu ggwanga lye bayita bavandimwe awo mpisewo buyisi tugende sebo omwana ono omanyinze mu Uganda wano mbaddewo ate nga ngoberera buli kimu Uganda kisoboka bw'otunulira ebiri ebutambala wamwanga kivumbi bwe tubizaayo mu 2021 ebyali ennyendo omukungwe ewasibwa Alan Sewanyana ne muganda waffe Muhammad Segirinya mukama muwumuze emirembe amusonyiwe byamusobako biina engeri gye bitambula bw'otunulira bw'ogattako n'ekyo ekibaluwa ekyafulumye kibibi butambala n'olaba n'amannya agaanokoddwayo wammanga be bagamba nti maybe bali ku target etemebwa si gwe gusoose ebibaluwa bibakuntumye nga babisiwula mu bantu baffe naye Masaka leero gavumenti ereetanga abantu tubuuku be bagamba abaatema abantu e Masaka omusango gwala ne Sewanyana ne Segirinya buli kuki abantu tebafunanga justice kooti oba gavumenti ya Mwai Museveni bwe yatuuka okuteeka Segirinya ne Alan Sewanyana mu kooti bagamba bayina obujulizi obw'enkukunala obubalumika paka emyaka gino leero gye twogerako
n'ekisanja kiweddeko eky'emyaka 5 the people of Nyendo Mukungwe tebafunanga bakyebuuza abaafa tebafunanga justice okitegedde saabalamuzi saabawabi wa gavumenti bakoze musango ki ne judicial ne esiga eddamuzi abantu babawadde obwenkanya buli luddawa era ani yatta abantu Masaka mu Nyendo Mukungwe bemwakwata bemwasibako omusango omu yatuuka n'okufa n'emisango nga temumulumika temuyina bujulizi bumulumika omulala waali alya butaala abantu baafa ani alina okuleeta accountability mu bannayuganda is the government eri in charge power so bwe tulaba nga waliwo ebizeemu obifaanagana eno eringa trend buli after elections before and after before it's almost kati after kyekigenda mu maaso kitegere omwana oyo ebigambo byayogera bituwa ekifaananyi ku charge sheet ya Muwanga Kivumbi tebamuteekako omwana tebamuteekako kubanga General Muhoozi Kennedy Rugaba atwitinga tukutte omutujju wa NUP naye omwana bamukwatidde mu Buganda Muwanga Kivumbi bamuteekako gwa butujju uliriza omwana ono kino kyakola kya butujju musango gwaliko gwa butujju emisango gye tegyawukana ne gyani Muwanga Kivumbi ekyokubiri ono omwana bamukutte wano mu Buganda Muwanga Kivumbi ye mumyuka wa President Robert Kyagulanyi Ssentamu mu Buganda yatwala Buganda no ne mu Buganda sokove mu bya Buganda Parliamentary Caucus mumyuka wa President mu kibiina kya NUP mu Buganda ono Bosa Henry ali wano mu Buganda tebatugatta okategedde byonna bisoboka kubanga bwe bakwata Alan Sewanyana ne Muhammad Segirinya fayira eyo bagiteekako abantu bayitirivu nnyo okitegedde abamu ne babata ne babasibira ddala nnyo ebbanga ddene simanyi oba abamu baafuna n'obwenkanya bayinza okuba abamu bakyalina mu kkomera abamu waliwo gwe bajja nawo kalenda naye bayaliko ku charge sheet eyo so betwogerako leero abasajja mu byobukesi omwami gwe bayita Sobi omujjukira bulungi nnyo Sobi yali mukumi ku bakozi b'ebikolobero nga bamusiba naye gye yatuukira okufa nga batulaga nti akozesebwa state n'abanene mu gavumenti okukola emirimu emitongole era omwami omu mu b'ebitongole ebikuumaddembe yavaayo n'akakasa nti yali mukozi waabwe ng'abakolera ono omwana bw'omulaba bondya mu ghetto NUP gundi NRM ina gye bayita ghetto structure yayingirayo nnyo mu ghetto njagala kano kanootinge naye mu ghetto wayingira Jeno Mulamba Jeno Damulira yabaddeyo Jeno Damulira omugumu ku mulimu egyamutwala mu ghetto kulaba nga ayoza abavubuka obwongo brainwash abajja ku ndowooza gye badde balowooza nti baagala eggwanga ndo likyuke batandika okutunulya ekintu kimu bawagira mwami Museveni ne gavumenti eri mu buyinza babatwalira ssako yes kakati omwana we bw'omutunuulira olabira ddala abavubuka abali mu ghetto wewali amannya gano ng'omuntu yeeyita AKA dino erinnya mu ghetto omuntu kubanga yeeyita general aba munene tayiga it's not just general tayiga aba mubi era njagala okole survey as we continue with this emboozi eno y'omwana ono nga tugezaako omusajja ono nga tugezaako diginga deeper ne research gwe tunakola maaso awo anajja tujja kutuuka tutegera omuvubuka ono ava mu ghetto structure ki ava mu Wankulukuku ava mu Kawempe ava Katwe ava Naakulabye ava wa tujja musanga mwezo ghetto structures twogera kuba mu ghetto eyo bitundu ebyo twogerako nga gyava
kakati atuusa atya wano. Ekirala NUP colors are red ne blue ne white. Why is it that today bwajjidde mu court ne colors ze zennyini ne zimakinga n'ekibiina kye bagamba omwami General Muhoozi kye yagamba kye bamutaddeko nti kyawagira? Because those are the colors of NUP. Esati ekulaga nayo mpya nzibu. Yeah. Kitegedde. Lwaki olowooza what a coincidence. Why a coincidence? What coincident? Nti this very person, because tugezako kuba mutooti nti wajjidde leero ne sati gyamba de reflecting ekibiina kye bagamba kye bamukwata kyagamba kyawagira. Tekikeere nkya ne kikwewuunyisa nga bagambye omuvubuka ono abaamutuma okusaasaanya information eno be bakulembeze mu kibiina kya NUP. Ngambye tekyewuunyisa. Kitegeeza kikyayinza okusoboka. It's not factual. Naye ngamba nteebereza tekyewuunyisa. Omwana oyo ne bukeera ku makya ne bagamba ne bamutwala nga bamuwozesa ne bagamba abakulembeze mu kibiina ebamusindika kubanga akola ensonga ezo. So Jimmy ensonga ezikyali mu kooti badde nsaba tuzikomaawo. Kale byebyo obubaka bw'omwana oyo tubuvumirira. Ngambye tuzzeemu ne tugamba kyagamba kya subscribingako abakulembeze b'ekibiina information gye bawa abagoberezi ndala nnyo. Tebakkiriza mu violence, tebakkiriza mu bumenyi bw'amateeka. Buli position gye bateekinga kulwokulaba nga banunula eggwanga lino baagala bayite through the Constitution of the Republic of Uganda, rule of the law. Tebaagala kola kintu kyonna kiri wabweru waki w'amateeka. Kati omwana byayogera biri contradictory n'ebigambo by'abakulembeze mu NUP. Okay. So they are not on the same page. Okay. Byayogera bibye ng'omuntu yamanyi gy'abijja ne lwaki abikola. Kale tuveewo awo kakati olunaku olwaleero ekibiina ki PFF nga kikulembeddwamu president oba acting president waakyo munnamateeka Ssaalongo yayi acting. Yakyali omuloodi. Yakyali omuloodi. Paka mu May. Omuloodi Ssaalongo Erias Lukwago. Ssaalongo Erias Lukwago bavuddeyo ku bigenda maaso mu ggwanga okusoomoozebwa abantu abasibwa buli lunaku bakonye ku nsonga nnyingi omuli General Muhoozi okuvayo naga nti abantu 22 nakonfaminga oba nakakasa nti bano twabatta n'abalala bogadde ne accountability y'akalulu n'abalala 12,000 bavudde ne bakoona ku accountability ey'akalulu kano. Ebimu ku ebyo bye bagambye nti omulamuzi Simon Byabakama ye mulamuzi agenze mu byafaayo ng'omulamuzi akyasinza okubeera omubi okudibaga akalulu k'eggwanga lino mu kalulu akawedde. Era bagamba nti singa kisoboka Simon Byabakama yandibadde namukwate. Ensonga zibadde nnyingi naye njagala tutunuulire y'ensonga y'obwegassi bwe boogerako. Era bagamba nti mu kiseera kino bagenda kutunuulira nnyo okutaasa abantu abali mu makomera n'okulaba basemberera ebibiina ebirala okwegatta okuzimba amaanyi okulaba nti gavumenti eno ejeeza abantu bagikwata bagiteeka ebbali. Here comes a question. Nti tubadde n'emyaka 5 emabega nga tumanyi nti oluvannyuma lw'emyaka 4 omwaka oguba gusembayo tuba n'okulonda. Leero abakulu bavuddeyo bagamba nti banoonya bwegassi. Farouk, kino kyekyabalemesa okukikola mu myaka giri era mukadde kano kino kinaavaamu ebibala. Ekiruubirirwa n'ekigendererwa kiri ki eri PFF nga twalaba nti ebadde n'ebbanga
n'okugama tuyimiridde mu mugongo gwono ku bwa president paka akalulu kawedde nga tebatubuulidde wawe bayimiridde era abawagizi baabwe nga tebabagambye ani gwe tugenda okubaakinga soko tweriasi Lukwago Faruku atandikiraawo. Uganda temutya temwekubagiza temugwamu ssuubi temwerumaaluma mmwe mwekka mwekka tusituke twejjeko olukokobe twejjeko obunabe nga tuli wamu kitole. Fenga PFF People's Front for Freedom ng'olwaleero ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokubiri omwaka 2026 nga tuli ku kitebe kyaffe wano e Katonga tulangirira tuli beeteefuteefu era twamaliridde dda okulemberamu olutabaalo olw'okuresituwinga eggwanga lyaffe. Teri kwekubagiza, teri kudda mabega, teri kutiisibwatiisibwa kutaasa ggwanga lyaffe. Era nga n'ekiriwo akaseera kano olw'eggulu lwa leero n'enkya na buli lunaku kununula abalwanyi baffe aba political prisoners bonna abali makomera. Era tubasaba olwo olutalo tululwanire wamu tununule abasibe baffe tununule ba political prisoners bonna Dr. Besigye n'abalala bonna tulwane basajja n'amakazi bwezizingirire okulaba nga bonna tubanunula tugende maaso n'olutalo olw'okununula eggwanga lyaffe for God and my country. Okay. Ekigambo obutagwamu ssuubi kikulu. Obutaluzinga hope kikulu kuba kye tupreachinga ffenna. Nnyo munnayuganda akadde kano tosuula gaadi. Ekyo nkyagadde nnyo. Faruku, kiki kyolowooza ku move ku nteekateeka ya PFF eno? Ekisooka with all due respect eri omuloodi Erias Lukwago president w'ekibiina kya PFF. Yeah. Muwanye ekitiibwa. Kubanga abadde munnabyabufuzi aluddewo. Yeah. Naye olumu tukkiriza nti ebyobufuzi bikyuka with the dynamics. Ebintu bwe bitambula. Era at some point tulina okukkiriza nti ebintu biba bikyuse tulina naffe bagamba enswa bw'ekyusa amaaso. Nga naawe okyusa envubo. Envubo. Kakati bannabyabufuzi abasinga balemedde okukyusa envubo ne kituleka mu mbeera ey'okusoomoozebwa nga ffe bannansi ab'owansi. Okay. Ne bitunyiga nnyo naye nga bo olaba ate balina setasi gye balimu n'olowooza nti olumu boogeza ebitukosa tebibakwatako oba tebibatuukako kozi boogenda okulaba because mu kifaananyi ekinene osobola okubuuza what does the citizen want from leadership? Bannansi ki kye baagala mu bakulembeze? Service delivery etegeeza ki? Obujjanjabi, somera amalungi, enguudo, education system nebifaanana ng'ebyo. Kati ogenda okunoonya status y'abannaffe. They can afford good schools mu baana baabwe, they can afford medical care, kitegedde batambulira mu motoka za waggulu n'ebintu ebirala enfufu tebakuba. But they are living that luxurious kind of lifestyle. So ogenda okulaba nga basigadde just kwogera bwogezi nga tewali actions. Because bwotunuulira omuntu amaze mu byobufuzi emyaka egiwera 23 nga byeyogera mulundi gwe yasooka na kati byayogera after 20 years oba totuyambye kitegedde oba otulyaza amaanyiza buli kaseera bulofuna platform n'olowooza ojja tugamba ebikadde. Let me give you a scenario. Tufunye new king mu byobufuzi bya Uganda. Nakugamba king mu byobufuzi alabika omu mu myaka 2-3 tebatera kulabika. Era nsobola okugamba Uganda kakyebaawo emyaka egisukka 6 twakabana batono ekinene nnyo 3. No. Twasooka ntuba ne Saidi Adi Mutesa kubanga yeye Mutesa batwamuvaako Poka Wanga. Kati twogera ku opposition. Ne tufuna Poka Wanga semwogerere. Naye ne mwami Museveni tomwerabira. Okay. Tomujjanga mba king. Okay. Kubanga tutambudde emyaka 10 ameka. Ana. Tomujjanga mungu oyogera kuba king kuba akazanyo yakakuguka
tuvola batubaddemu emyaka 4 okay banabyafuza abaguze ebintu byonna binywezezza byenfuna abiyina buli kimu akikoze eki tuvola bale tugamba akuletera n'ekirozo kigamba after him there is a son and whatever abantu batamune batandika okukiriza ndi Museveni yalinga katonda so neto mujja mu ba king makers abaddewo emyaka 4 kati bwe tudda ku ludda oluvuganya kubanga abantu betuwogera ate Museveni yabadde kufuwa front nga baagala mujja muki omanyi mbadde kyembadde ntegeeza nti bwemba ngamba ba king maker njogera ku bantu nga Paul Kawanga Ssemwogerere kituufu abo mbogera kwane nti mwami Museveni yakwata ku bantu abamekingibwa Paul Kawanga n'atwala ne tujja ku regime ya Besigye n'akwata Banita Amongo bonna abajja kwega ezino ziringa academy. I do believe statement yogera ntuufu naye waliwo statement ettano yogera ku ffenna nga abantu abakola political analysis mu byobufuzi nga twogera wano mu Uganda Museveni has been a constant figure ye pesa eriri constant bonna betwogerako bano betwagala okugamba ba king makers Museveni abaddewo nga takyuka so tomujjaawo oyo kubanga bino betwagala byonna okukyusa bitambulira ku ye true whoever comes nga ayagala ku taking over there is this constant figure etavuddeewo kati tovola Mansose ne muleta after balibo obote mbalesse ne kati njogera ku myaka ena ffe gy'obulamu bwaffe bwe tulabide tutaba ku president yenna ne nkulaze mu independence ate waliwo obote ne muteesa abo tubaleke so wajjawo Museveni kati abala betwogerako amapeesa ge tugamba nti gabadde g'amaanyi the king makers abalala babadde mu opposition against mwami Museveni kati bwe tutandikira Kawanga okay Kawanga bw'avaawo teyawangaalawo nnyo ye yali akuzeemu ekyokubiri ebyobufuzi bino ebyokusika ennyo mu gwayita bisobola yakkiriza nnyo mu rule of law n'enkola ya demokrasiya era bano bannaffe abaali mu DP ba Lukwago n'abalala bambidde ne bannaabwe abalala balowooza nnyo nti eggwanga litambudde lijja kukyusa obuyinza mu demokrasiya era kwe tutambulidde abamu bagenza okutuuka ne balaba nga tekyasoboka kukola so after Kawanga Ssemwogerere twafunayo wakaseera awo eyatuwa eŋŋombo n'atutwala mu Dr. Kizza Besigye yali Haji alagidde n'atutwala mu Dr. Kizza Besigye oyo n'atukala katanno y'omu ndowooza 20 years ba king makers abasinze okulwawo ng'oggyeko mwami Museveni kakati bwabaddewo emyaka gyabaddewo bano bannaffe ababadde wano balemye okwekolamu omulimu kuva mu bigambo bye yatugamba nti yabagamba beerondemu ne balema so Mukama bw'aba omukisa ogubako kye mukola ne kibalema yafuna owe gwaleeta obudde bwe buba butuuse Mukama ebibye bitambula bidda mu maaso talemesebwangako tazibirwa kkubo wootasuubira mukisa ye waaguleetera kyolaba ekizibu yakifuula kitono kyolaba ekyamaanyi n'akinafuya tuva olaba leero tugamba nti king maker omupya teyali mbya bufuzi teyali anyway nga abantu bamulabamu n'ekirwe kubeera omukulembeze ku level y'ebyobufuzi Mukama ye namulete namusuulawo n'agamba kakati mu mulwane byonna n'abimuteekako n'amuteekako enjegere ebijinji n'amuteekako olukomera twogera kwani Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yamuteekawo ne bamulwana abamulwanye bonna abakubye knockout hands down nga teyeetaaga gwe nagamba nti omuwagira baluzinze amaanyi ne position kubanga mu kusooka balowooza nti jjabba kakatako balina okugamba tumuwagira abamuwagira Mukama abawa favor ne bafuna obukulembeze abaagaana ne bafuluma ne balowooza nti muyaga gukoze eki guzze gugenda kugwa maama ogwali omuyaga ne fuuka tsunami ne gubaddamu envuunula bibya envuunula ate gweze bwezi kati bwe gweze tubadde mu 2021 ne tulaba formation empe y'ekibiina ya PFF ng'eyawuka ku
portion ye Katonga ye najja nankumbi. Yes, ne tugaba n'abasajja bambavu tubadde tubagoberera tubasuubiramu ekinene ng'eyina key faces z'olowooza nzibadde mbyobufuzi. They have experience, they're going to add value. Bagenda tugatako omuwendo mu struggle kubanga baali mu FDC gye bamanyi bulungi yakola structures and those structures NUP ze badde eyagala mu bitundu bino ebirala bye baali baamala dde okukola ki okuzimba nga balina kujja na kigambo kimu nti now tulalinze behind Robert Kyagulanyi Ssentamu. We supporting him era twagala victory ffenna. Tebakituwa bagetinga mute ne bagetinga silent ne tulinde ebigambo byabwe babeerawo nga batubuzaabuza. Twagenze mu ntegeeragana tuli mu kwogerezeganya n'ekibiina kya NUP owulidde ssebo rallies ne zitandika ne zituuka mu makkati ne tuga abasajja bajja kwogera akalulu kawedde baasirika paka akalulu bekawoze eki bwe kawedde bakomyewo bagamba they are ready to fight. This has been the same statements badde bakola buli kalulu nga kakoze eki nga kawedde forming a formation. Hey, Ugandans are not just interested in the formation. Are you ready to take on this mantle? Muri ready okukyusa obuyinza? Era kiche muyina ku lupapula. Oba just mwagala kusigaza political space because abonna abasinga babakubyawo. Kati banoonya relevance. Bugambye ekyokujja abasibe mu kkomera kirungi. Njagala nkwotinge bulungi kozi Lukwago y'omu kuba n'amateeka basinga okuba abalungi mu Uganda nnyo era emisango agibaddemu naye bwe tuba tunoonya obwenkanya tubunoonya tutya and ani because obwenkanya tubunoonyeza mu makooti fenna tukkiriza the courts of law ziri compromised because ne munyenye ey'ebyobufuzi mu ggwanga gye tuba tulina emyaka 30 eri under detention. Mwaka mulamba n'okusoba mwatuuka n'okufunayo be muwewolako ab'amabbali mawanga amalala ne mubaleeta ne mukola kati sebo bakola panel of lawyers 50 plus from the court martial. Tutuuse leero up to now we've failed to rescue Dr. Kizza Besigye okuva mu mannyo gaki g'empologoma. Eyo bwe batennaguka omusalo tegunnaguka Erias Lukwago abaddewo ne balooya abalala. NUP eyina abantu abamaze mu kkomera emyaka egiwera 5 yali akutteko guliwa ne teryakutakwatanko naye takimanyi nti courts of law tezikola because zonna ziri mu mikono gyani gyannakyemalira kyayagala kyegikola byonna byayogedde simanyi okubba obulu simanyi okulangirira ani. Omusajja yagamba a fake judicial system is worth eba nga etuuse kyogamba world war eri more than the world war. Yes. Esinga ne ku lutalo olw'ensi oba sematalo system y'ebyamateeka oba judiciary bwefa eggwanga liba lituuse mu mbeera enzibu ennyo eringa nga bwolaba tugenda mu sematalo kubanga judicial system yekwata bana babiri the executive ne legislation oba legislature bwe baba bawabye yezza mu nteeko eyo kasita esigala ng'eyimiridde ziringa zifudde mugamba at least kiko eyesembayo because the country moves in the direction of the constitution. Kitegedde ani gundi wa constitution custodian ye judiciary. So Lukwago byonna byayogera simanyi asaba election gundi accountability. Lukwago bino abibaddewo tuzze tubiraba abirabye ebbanga lyonna obulu bazze babubba
tojja tugamba oyagala accountability bannansi baagala mubanja kamera tezijja kukola kitegedde so there Lukwago ebigambo byayiza okwogera byali badde birungi naye tebijja kukola mu kaseera kano ffenna tukkiriza nti alina obuyinza gundi zonna ziri compromise. The judicial system is compromised. Okay. Twalinoonyeza obwenkanya tugereza ku musango gwa Dr. Kizza Besigye gw'olimu ogumaze omwaka n'okusoba. Kakato yagala kubanja abasiba ogenda babanjawa. Okitegedde ssebo muganda wa? Yes. Byebyo. Tewali makulu. Tewali makulu kubanga bino byonna betwogera. Lukwago balina okikkiriza there is this Sawazi Robert Kyagulanyi ali mu dduka. Owulidde bamwogeddeko? Nedda. Nedda. Ntudde eddakiika zibadde 36. Owulidde boogedde ku Kyagulanyi? Simuwuliddeeko. Owulira boogeddeko ku statement eri ewa Lukwago nga president w'ekibiina? Owulidde ayogeddeko ku biri ewa Babi Kyagulanyi? In fact, siwuliddeeko ng'ayogera ku biri ewa Babi ewa Kyagulanyi ewaka n'ebikoleddwayo. Erinnya Kyagulanyi waliwuliddeko? No. Mukamwake n'okwatula erinnya NUP limulemye ng'agamba bwami n'ebibiina ebirala. Ayogedde ku kibiina eki anti. Do you know how many votes anti yafunye mu kalulu ka bwa president akawedde? Yaleese omubaka omu. So bwe muba mwagala tugamba nti muli mu kujja kufuna buyinza mube b'amazima. You have to accept who has the population in command. Atulaba bw'oba oyagadde okulaba kye tutegeeza. In fact nina video gye ntaddeyo. Naye bw'oba oyagala okulaba yonna genda ku mukutu gwa Lukwago ku Facebook ojja kulaba. Siwuliddeeko ng'ayogera ku byakolebwa ewa Kyagulanyi. You can't speak about accountability. Uliriza. Tosobola kunoonya accountability eya presidential elections nga toyogedde na ku muntu eyali nnyo close this close competitor eri Mwai Museveni. Lukwago tatulimba. Ekyokubiri Balukwago Dr. Kizza Besigye kubagamba nti omukulembeze waabwe ali mu kkomera y'abaswaza. Bamuswaza. Basooka ne bamuswaza naye n'abalaga nti nja balaga ensi ebategeere n'abaswaza. Ng'ayita mu Winnie Kiiza, Winnie Byanyima mukyala we, yenda osinga Robert Kyagulanyi Ssentamu mu maaso g'Erias Lukwago mu nnaku ezaali zisemanga tugenda mu kalu. Yabaswaza ye ne munne Ssemuju. Kitegedde? Bw'aba ali mu kkomera asobola okutunulya n'agamba let me put my contribution. Mulujjudde nsupporting omusajja ono akasente kubanga nali badde wendi physically ku ground nsaba akalulu ngambe bannansi mu mulonde kale sisobodde kantume mukyala wange agenda ajje akasente somewhere bakaleete kamuyambeko mu nakwe zisigaddeyo. Mwabali wabweru ba political figures abaluddewo ebbanga ddene nga kala mwina nedoboozi ly'omusobola okugamba abantu these men and women kept quiet. So toyina moral authority egamba accountability ya kalulu. Lukwago yalonda ani mu kaluka president? Ani amanyi? Because osanga yalonda ne side eri because yasirika paka kusawe zisembayo. Otegedde kyemugamba mugana? Yes sebo. Yakola ki? Yasirika. So baleme ebyobufuzi sawa zibe tulimu it's not about talking. Twogedde tubadde n'aboogezi boogedde. Ugandans are fed up. They need action. Baagala abakulembeze abalina integrity. Mu bikolwa n'enneeyisa nga bye bimu. Okay. Tuveeyo Baramba Rugahara yeetondedde ekibiina kya NUP n'abantu abalala amagye begakosezza. Era bino ebyogeredde wali ewa Pastor Robert Kayanja we yabadde agenze oba wabaddeyo mukolo. Amabanja genda tutta.
Loan zifuuse loan. So ani ayinayo emitwalo 12 nebe kaba kakadde ani ayinayo akakadde ekitofu weewole ozirabye message bazinsindikira ogalaba gano. So Balaam yetondedde eggwanga NUP ne bonna amagye gakoze obubi. Ojja tuwaako ku Balaam katono, mbadde saagala tumulweko. Sigenda mulwako yadde. Soko tuwe ku Balaam oyo, then tujje. To you, Balimos, and all your friends who have been mismanaged at one given point. If our officers have misbehaved, I ask God to forgive them. But at most, I want you, the Christians and all Ugandans, to forgive our officers and pray for our officers so that they make the wise decision at all times. I know there are mistakes made by some of us who work with him, but let's excuse him from those mistakes. But being a commander-in-chief, he is responsible for the commands made and mistakes made. Me now as his minister, I want to apologize to you, Balimos, and all your friends who have been mismanaged at one given point. If our officers have misbehaved, I ask God to forgive them. But at most, I want you, the Christians and all Ugandans, to forgive our officers and pray for our officers so that they make the wise decision at all times. Officers have their commanders, and the top commander is my elder brother, General Moses Kainerugaba. All of you Christians, pray for General Moses Kainerugaba. Let God give him the courage, the braveness, and the wisdom to command the professional force of UPDF, including Uganda Police, Uganda Prison, since he's the CDF, Chief of Defense Forces, to lead with a lot of wisdom, a lot of courage, a lot of faith, and a lot of tolerance, and also forgiveness. We need to forgive some people whenever we should. I want to Oyo ye Barugahara Balaam Minister w'abaana n'abavubuka. Balaam mu kwogera bino byonna agamba nti musonyiwe eje professional army yaffe. Naye byonna bye bakola olw'okuba nti oli ye CDF bimubalirwako. Bw'oba tofuddeeyo tuwe n'ako akatambi k'akayanja lumu, tuwe akatambi ka Pastor Robert Kayanja omulundi gumu, then tujje tugattire wamu. Awo wennyini yonna yalaba ebyaliwo mu maka ga Honorable Robert Kyagulanyi, and especially on his wife. Ebikolwa ebyo tubivumirira nnyo. Amagye gaffe gamanyiddwa ng'ag'empisa wonna gye galaga. Kati abantu abamu ab'olubatu empulunguse nga bwe tukiyita mu Luganda, be baagala okuvumisa eggye lya Uganda oba abasirikale ba poliisi aba Uganda. Tulina abantu betumanyi, abantu balamu abatasobola kukola bintu ebyo. Naye so ebikolwa ebyo bibi nnyo, naddala ku mukyala maama w'eggwanga. Bwe mutuuka ne mutuuka bemumwambulira ate muba mwambudde eggwanga lyonna, ate nga temumulina okukuma bannakazadde b'eggwanga. So abakola ekintu ekyo beenenye, Uganda esobole okugenda mu maaso, kubanga si kya buntu. Ezo mpisa zaffe twabiraba ku biseera bya Amin, Obote 2, kati ebintu ebyo si bye by'amagye gaffe. Tulina ba officers abantu balamu nno
abantu abatasobola yadde okulagira ekintu ng'ekyo era bakoze ekyo kyammwe mwe mwakyekoledde mmwe kibambadde tekyakyambaza b'amagye kubanga tusula nabo tubeera nabo tulya nabo bakoddomi baffe baganda baffe si bwe babeeramu ebyo so n'olwensonga eyo abakoze ekyo mukyambadde kyammwe era mulina okukyenenya okivaamu. In brief, Jim olumu ogenda n'empulira ennaku owulidde pastor olumu ogenda n'empulira ennaku n'obudde nga tulina butono naye mbadde njala nsookere Kayanja ndowoozo yes vira ddala ku Pastor Kayanja simanyi lwaki ebintu ebimu batabitegeera butegeezi simanyi lwaki beetuma omulimu ogutali gwabwe Kayanja simanyi oba ebigenda mu maaso mu Uganda abiraba nga tannabyogerako nsuubira balina ba PA ne ttiimu ey'amawulire nga tonnayogera bintu olumusooka weetegereze get time before even you utter out words mwango yena gy'ozoogereramu. Kayanja simanyi oba musirikale wa UPDF oba ali part of the UPDF family. Fe ababaddewo amagye gakolera order. Kyenjagala okusooka omutegeeza ndi mu kwadressinga nsonga zino eriye ndamba ndeza zimutuuseeko. Amagye tegeetuma gakolera ku order. Naddala waliwo ze bayita special operations ng'eyakolebwa mu maka g'omukyala gwe bayita Babi Yitungo maka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu. It was a special operation ng'eyina agiduumidde. Tewaliyo basirikale nti battalion waliyo era abo abalondeddwamu. Robert Kayanja omusumba bw'agamba nti abasirikale bavunaanibwe. Who knows the arm officers abaliwo wa Robert Kyagulanyi? Kisooka bali bataddeko masiki obukookolo. Ekyokusatu sebo twagala okutegeeza nti abasirikale abagenda mu special operations zino nenneemutaaga bazijjako. Bakikola ki? Bazijjako. Batiisa bakutte emigemera wala egitayisina na kujja mu bantu. Nga tonnayogera bigambo bino genda olabe ku tweet za CDF akakasa nti abasirikale bagendayo era bagendayo nga banoonya Kabobi ye nga bwamuyita His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ali ku dduka. Kitegedde? So simanyi oba omusumba Robert Kayanja ayagala kulaga nti ye PA wa General Muhoozi Kainerugaba oba mwogezi wa magye. Ebintu ebimu bitulabisanga bannansi ku kitiibwa General Pastor Kayanja kyalina. Temwetikka mu bugu tali gwammwe kubanga mmwe mulaga reconciliation, forgiveness. You want the Ugandans abatuusiddwako obulabe n'okukosebwa babeeko gwe basonyiwa. Naye waliwo ali mu komandi wa kino wamubuliddeko ng'avaayo nga yeetonda. No. House girl ewaka ali mu kwetonda lwa mukama we yakubye yatomedde banneiba n'abavumaavuma wali. Kati house girl okuba nti wano ewaka bamusasula omusaala. Bakama be bavaawo ng'agenda ku banneiba ng'abagamba bannaye mukama wange nsaba mu musonyiwe batomedde naye alabika si yabadde ategeeza. That's not okay. Eyabatomedde yabavumye n'abajerega n'abalaata talina willing kwetonda reconcilinga nabo. Kati gwa usigalo wetadde mu ddene mukama utakutumina kutuma wensonga ezo zisegedde. So wano wateekebwawo dda reconciliation and dialogue, forgiveness gundi eyo yateekebwawo era ng'ekulemberwa abakulu abo banaddiini. Pastor Kayanja asobola okumbulira gye yakoma eyo komite yateekebwawo era bagikomekereza abagigenzeemu bagenda mu State House kufuna mabaasa.
ne cause nene ne bagivaako. Okitegedde? These are businessmen, they focus on their businesses. Biboogerako tebirumwa bannansi, bano businessmen bakayanja. I feel so bad about whatever bigenda maaso. Kayanja abaddewo pastor ayina omugigi gw'abavubuka ogubeera mu kyaki ye. Wali omuwuliddeko ng'avaayo ng'avumirira ebizibu bannayuganda bye bayitamu before? Sikiwulirangako. Okitegedde? So, with all due respect, bano abasajja n'abakyala balina okurespectinga bannayuganda n'ebizibu bayitamu. Okitegedde? Bo bali ku receiving side. Bw'abeera ekintu kyonna mu State House basookayo, tebaviirayo awo, mabaasa gabeerayo. Kayanja ng'ensi ekyali mu bunkenke, be basooka kutali ssente kololo. Egundi eri bayitayo wa ku kitebe kya Erubowa. Nga balangirira Mwai Museveni n'obululu bannayuganda balowooza nti bwali si butuufu, baaliwo. Twabalako mu celebration mu State House nga bagenze wa Mwai Museveni. Abantu bakyakaaba obululu bagamba maybe tebwabadde bo mwe muli mu kucelebratinga n'omukulu w'eggwanga. Kakati tosobola gamba you trying to be neutral. You've already chose side. Abantu bakulaba oyina gyokola ki? You defending someone ku kikolwa kye kyakola. Ye kimukuuma. Okitegedde? Ng'omusumba w'abantu bonna wali badde kubanga twaliwulidde ng'agamba oze musajja mutegeevu oyo. Ebintu abimanyi nnyo. Amanyi ani alina obuyinza, ani akomandinga. Yaligambye abakomandinga yali banokodde amannya. Nabagate mu kino tukivumirira tekiddamu kukolebwa. Naawe n'okola kino? Naawe n'okola kino. Kitegedde? Kubanga oyo level kwali bwa pastor emitimbagano agiraba agimanyi kuba naye agikozesa. Tosobola kungamba Twitter yaziraba. Kitegedde? Lwaki tabyogerako ebyo? So bw'oba oyagala kusolvinga solution, be specific. Kakati Balamu ne gundi naye kamwogere katono. Balamu fenna tukimanyi talina buyinza. Is like any other people abali mu government ya Mwai Museveni. Nabo bali awo bakola bukozi. They are servants of the bagita kyeyo gundi. Akabondo. Bakayita the deep state. They are servants of the deep state. Because Balamu agamba basonye mukama we. Mukama we gwa akulaga nti ali sore ku byakoze. Aina kye yakinyeza. He's not even concerned about biche bigenda maaso. Yakola bukozi byayagala. Abantu akyakwata bakyasiba. Akulaga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu bakyamwagala dead or alive. Of life. Alive. Kitegedde? So wazzo okwogera oyina okusooka n'okakasa nti gweyagala okuwolereza ye mwetegefu okuttamu ebigere oba bw'omuwolereza atajja kuddayo ayongera bwongezi lwaki wakikoze okyokubiri yakutumye kubanga wuliriza singa Balamu yaligambe General Muhoozi antumye ndeeta obubaka bwe buno oba okwetonda njagala okwotinga ebigambo bino General Muhoozi antumye buno obubaka mbulese eri bannayuganda buva wuwe era yeetonda yeetonda. Kitegedde? Ne bw'otugamba nti mumusonyiwe mumusabire mukole ki ndowooza oba toli mwenkanya kubanga ebikolwa ebikyamu bikyagenda mu maaso ng'alaga nti abitaddemu omukono oba ntegereka. Amazima gali nti Jimmy, we need dialogue and reconciliation mu ggwanga lino nga ba stakeholders bonna ba zone board naye abakulembera eggwanga lino abalina mu command bakirowoozaako. Are they willing? Bakiyina mu birowoozo. Are they even interested? Kubigenda mu maaso balaga nti bali interested. Ebigendererwa bya capturinga buyinza nakola ki? Kunyweza. Abalala ababonaabona mwe mumakola ki? Ebibakwatako. Mwe mumanyi. So Balamu atuleke ebigambo bye tebiri welcomed. Okay.
and bw'aba awulira nti bannayuganda tulumiddwa ffe tufiiriddwa abantu baffe. CDF avunaanyizibwa ku bitongole byonna n'ebiba bikesi. Amagye, poliisi, prisons, kubanga yafuna obuyinza kati obusukkulumye. Aba Bambega bonna bali under his what? His watch. So ebikolebwa byonna ku munnayuganda Jerome Muhoozi yavaayo okumanya ebyagenda mu maaso wa Babi yali ebimanya. Yavaayo n'agamba n'ogamba ffe tetukuba bakyala. Kitegeeza he deployed, he knows whatever was happening. Yavaayo yafulumya n'ekifaananyi kya Babi Itungo nga bamutadde under serious like okumuteeka mu mbeera ey'okutya. Ekyo kifaananyi ssebo omukulu yakita. Kitegeeza ye yasindika n'abaakwata omukyala Babi footage yenna ne bamutwale w'omukulu ssebo tuleese obuki biwatutumye bino. So people like Kayanja pastor, people like Balamu temweteeka ku nsonga zitali zammwe okuggyako nga mutumiddwa mu butongole. Okay. Kale, byebyo wangi wowe Mwai Museveni bw'aba alina gw'atuma otera okulaba Charles Peter Mayiga Katikkiro bw'aba asoma obubaka bwa Kabaka, obubaka buno buvudde eri Omuteregga Ssaabasajja Kabaka, tayongeramu yadde ekigambo n'eki, biba bya mpologoma. Bw'amala ne babiteeka ku social media za Buganda. Bw'amala n'agamba naye ne buno bwange. Mubulira nnyo. Buno bwani? Buno bwange Katikkiro mu ofisi ya waliwo agamba buno bwange okuva mu ofisi ya Katikkiro wa Buganda. Kati Balamu ne Masanja balina tubuulira obubaka obwo bwavudde mu ofisi yani obwekwetondera omukulu oba bo be bali mu kwekukuutiriza kyenkugambe waliwo hausigalo waliwo omukozi n'abalala. Kale twolekedde Masaka kaluluka Nammere tugambe kafuuse kannammere okwo kwabadde kujaguza Nammere ng'ajaguza afunye obuwanguzi. Obuwanguzi butankanibwa. Mu kutankanibwa twafunyeko akatambi akakanso Muyizi nendaba omuntu wazannyisa amateeka nga kansa nnyonnyola ebyamagezi ebyamateeka. Nammere n'ava eri n'akulaga nti ebyennyonnyola gasiya. Era ndabye nga tubadde waliwo omusango ogubadde gusinziirwako okutunuulirwa. President okitegeera yali ekoleddwako. Nammere agambye kakati ebyo bikadde deka naffe ab'omulembe guno tuteekewo ebyaffe batandikire ku byaffe nenga mukyala amaanyi ng'ayina amangi nti bino ebibaddewo bye babadde nga basinziirako tebikyalina makulu kati batandikire ku kikye. Sanga ogwali gwa Ngoma Njime ndowooza ne oba ne Winnie Byanyima yali mbalala ndowooza eyo neŋŋamba bagenda kusooka batuwe ku katambi ka Saamu Muyizi then Farouk ojje otandikirawo wennyini ako kennyini koba otuwa Morgan kakatuweeko alawo recount eyo kubanga obululu buli muki mu box. Twakiwuliza kugwa Kalungu West, nekiwuliza kwa Kalungu East, kiwuliza kugwa Bukoma Nsimbi n'ogwa Masaka City Oman MP. Ekyawukamu ebyo byonna nti mu misango ena ekibiina ekiri mu buyinza ekye-NRM kyabadde n'esatu, National Unity Platform yabadde na gumu, nti principle eyakozeseddwa mu misango esatu
ey'okugamba nti kooti ebala obululu ne waba tewali bujulizi naye kiba tekiri mu mateeka yakosezebwa ku misango egyabaddemu abasaba nga ba NRM bwe kyatuuse mu kusaba nga gwa NUP olwo kooti n'ekyusaamu n'egamba nti ezo ensonga zirina kugenda mu kooti nkulu pulizibwa mu petition ekyo kibalaga ki kibalaga Alright. Ensonga. Tutandikira awo nyini. Kakati Jimmy. Omanyi waliwo ebintu bye twogerako ffenna. Tunoonya abakulembeze ffenna. Naye obukulembeze wale kibayita being exemplary. Olina okuba ekyokulabirako eri bw'oyagala okukulembera. E Masaka naawo ebyobufuzi byawo byanjawulo ko bwogeza n'ebitundu ebirala. E Masaka edda bwe wabanga yo oyagala okunoonya omukyalo w'okuwasa bagambanga Masaka awo tovaawo. Kitegeeza Masaka awo wali walaganye empisa era omuntu gwomusanga n'empisa wabuuzanga ova Masaka. Njagala otule clip eyo bannayuganda abalaba programu eno njagala mugitunuulire mulaba omukyala Nammeere yewaŋŋamizza ku bannamasaka okubakiikirira mu parliament. Yewaŋŋamizza engeri gye yaboggoleramu n'engeri ebigambo gye byayisa siraani biki nga bigamba kanso muyizi. Njagala otunuulire omukyalo oyo the body language expression Nammeere tova ku ye yekka njagala tutunye abavubuka abamwetoolodde. Previously bwe twali twogera abantu abali mu NRM bwe bali badescribinganga NUP bagidescribinganga aba hooligan. Exactly. Nga waliwo omusajja abeera nnyo ku TV okwo ng'agamba the gang. Balogo bakyaze nnyo ku TV okwo ng'abayita the gang. Romushana saagala mwogera linnyanzi bamuyita ng'agamba Nupu is a group of gangs. Njagala otunuulira obulungi sayidi ya Nammeero gye tulina eya mukyala Nalubowa otunuulire abamwetoolodde. Gang, who was the gang? Ekirala Jimmy tuyina okwesabira ennyo eggwanga lino we tulaga. Mwami Museveni nga yina obuyinza mu ggwanga lino akyabuyina akyabulemedde ayina abantu abamuddako awo. Bw'ovaawo tulina abakulembeza betulonda ffe then tulina n'abawagizi mitendera ng'ebeka 5. Tulina Mwami Museveni waggulu ayina abaministers balonda waliwo ne family kati waliwo bano abamuddako balonda ba ministers waliwo ababaka ba parliament abajja ku maanyi g'abantu kati waliwo abakulembeze ab'oku bitundu eyo bapointing abala DC n'abalala bangi kati n'otukane ku muwagizi. Kino kitandise butandise kibaddeewo nnyo kibaddeewo naye nga si kyamaanyi nga bwe kiri kati. Buli muntu awulira ayina akakwate ku NRM alowooza ali above the law era alowooza nti asobola okukola ekintu kyonna nga tewali amukubye ku mukono. Alowooza asobola okukukuba alowooza asobola okukola ki buli kyawulya kyasobola okukola. Kakati
ekigambo ganga kiddayo ani akirina because ganga eba ne support from abayina obuyinza kitegedde ova nkuganga gye twogerako ng'erina abagisupportinga nga balina obuyinza be balina amakomera judicial system yaabwe be balina ssente they can do whatever they want ganga gye twogerako erina bino byonna kitegeeza ensi eba egeze mu kaseera akazibu ennyo akasembayo bino bye bikolebwa byolabe Masaka Nammeere ne banne n'empisa zaayolesa ayagala okukulembera abantu tetuba nkona mukulembeza afaana bw'ati Masaka njagala oddeyo kankuwa example Masaka city ekolebwa constituency 2 Nyendo Mukungwe ne Kibanja Kabonero Nyendo Mukungwe muva Mathias Mpuuga Nsama n'okubadde yakola ebizibu bye yakola naye ayina karakita y'omukulembeze n'ebigambo bye osobola obbiwulira nga bikakkamu ojjeko ebintu okumutabukako nga byamutabukako ne banne Babedi Bwanika saawa zino eyamuddira mu bigere bamuyita Sebinajja Aviira wamulabyeko mu interviews ne bw'aba ayina omuntu gw'ayogerako olaba a respectable person eyakuzibwa bulungi ayina ekitiibwa amanyi byayogera kakati tuyina Kimanya Kabonera waliyo Kuteesa Patrick naye njagala omukoleko research fe Masaka olaba mukyala Nalubowa ali wanewani ewa Muyizi ne Muyizi yennyini omulaba kuba ne Muyizi lesi agala kwesimba Masaka olaba fe Masaka abantu be Masaka bagira ideas birowoozo nabondozo omulaba asirise if you want to challenge someone okiriza nti bogedde tebogera bituufu also make a presser kola press conference you dismiss what they've said obalage nti bogera byabuki byabutaliimu naye alaga nti avuma atakinga mu maaso gaabo balowooza nti bayagala okukiikirira kitegedde ne Nammeere tumugoberedde ebbanga empisa zo teziriiwo obutambi osobola obbunoonya ye ng'omuntu Nammeere ye ng'omuntu empisa tezikola ki teziriiwo naye yagala okukiikirira abantu bawa be Masaka abajjudde empisa so ebikolwa ebyo biraba bikuwa ekifaananyi kyembadde njogerako Jimmy nti tuli mu kaseera kazibu kakati tutuuka wali awo waali ng'omulamuzi agambye bagenda kuddamu okubala akalulu kakati etteeka ligamba nakino kankikubuulire difference y'obululu obulina okubalibwa erina kubanga ekinene ennyo tebusukka 50 5 naye waliwo embeera endala obusobola okugamba nti kale tubale waliwo ensonga endala ezisobola okugiramu naye by default bagamba nga tebusukka mmeka 5 ekyokubiri etteeka ligamba obululu tebujja kubalibwanga ku nnaku za weekend buno bwatandika Lwakutaano balangiridde okategeddeako abanakwata okutwala mu kkomera bakutwala Friday ku ssaawa 9 bamanye ennaku zino zonna kooti eki tekola omanyi lwaki bagamba munno obululu tebujja ku weekend omuntu waba ayagala kwekubira ndulu mu kooti astopinge kino ekigenda mu maaso gye bayita court order estopinga zino irregularities talina wagifuna kitegedde kitegeeza mugenda okuvayo nga akalulu kamaze dde okubalibwa n'okulangirirwa omukulu yatandika kabala ku ssaawa emu omukulu ani bamuyita asiimwe bamuyitaani yoyo asiimwe yatandika kabala ku ssaawa meka ennaku ennungi ezi 3 nga zigenda na mu 4 kubanga yayingidde n'olwero Mande kakati bannayuganda abambuze bangamba Robert Asiimwe byabakama ye yakabala atya mu nnaku 2 akeggwanga lyonna aka constituency ate nga si kinti mubaka musajja na mukyala kati zino red flags zenjagala okugamba kaluka Nammeere Masaka city Nammeere wayagala okukiikirira oba weyewaŋŋamiza ku bannamasaka constituency ziri 2 constituency esooka Nyendo Mukungwe balonda Sebinajja Aviira
yakuba Mathias Mpuuga nsambo wokubiri ne landslide ennene obululu olidde sebo constituency endala eri bagiyita Kimanya Kabonera Kuteesa akuba omukulu Abedi Bwanika naye zino lwesi zonna zenkugamba mwalimu aba NRM abaludde mu Masaka abagundiivu naye Nalubowa ne Nammere babalonda lunaku lumu bwe balonda bana ababiri kanako njagala okawulirize babalonda lunaku lumu balonda ki bana ababiri kakati njagala kubuuza abantu b'e Masaka balonda ngeno ne bajja ne balonda ambulera waggulu wansi ne bagenda ne balonda basi wange simanyi balonda basi bwe baba tebasobola kulonda bayinkambe abaliyo bwe baba tebasobola kudda mu kulonda bayinkambe abaliyo wamma NUP yali ekoze musango ki mu Masaka City obutaddamu kulonda NUP ne balonda ono yakajjayo mu Masaka omupya Nammere eyakabeerayo ebbanga ettono kubanga bali mukyala Nalubowa ba Masaka mwe bakolera mwe bakola buli kimu okategedde so waliwo ebintu byolabanga byakusiriwaza kubuzaabuza asimu akoze president kino kyenjagala okugamba waliwo eno yabadde order eya Nammere bagyogeddeko yasingidwa order Kaluba Kabale nze njagala kubuulira waliwo Lubaga president endala yali akalulu ka Lubaga yali Kasibante n'omusajja oli gwe bayita Singi omumanyi omuyindi si Katongo omulamuzi yagaana bakola buli kimu ekisooka mwami Museveni ayagala ebiseera ebyo essiga eddamuzi yali kyalinamu kuki kutwanyi kumbavu si buyinza naye bali bakyalimu ak'obuntu empeke mwami Museveni ngayagala Singi ajje muki mu parliament anaze bagamba nedda ekijja kusoboka etteeka ligamba kino kati the president Billy Elizabeth agamba nti waliwo eyoli Ngomangime ne Byanyima eyokubiri yali ya Singi ne Kasibante Moses so Nammere era bw'omulaba omukyala nga bwagamba omukyala oba muyitaani Namayanja nti otwesibyeko oyo Singi gwe mbadde nkugamba oyo banna alinga gundi alinga ono mbidde abantu banna Uganda baagaana bagamba temujja kukiikirira bwantu wonna emirimu gyakasimba Lubaga tagimanyi oyo Singi nze kakyampulira kalulu buli yawangulako lumu Makindye ani Singi Katongole sebo Makindye wawa nze mumanyi Lubaga yatutwala mu sebo Singi senamumanya Singi yatutwalako oba ku 3 oba 5 eki kuwa meya manya mu parliament ati ze ngamba parliament nakumiranga biwobe nze kacha mutegeera agalagera mu parliament ne wakola ki kati diru ziyagala okutulirawo zaagaana alinga mbidde mukasa banna Uganda bamuzirira kaluno omulundi gasembe yagamba tamachi yakola bannanki banna Uganda atabalala balonda abasoma n'okusinga ye lwaki babalonda bamuzuulamu ebituli so tuwunzike wano abantu b'e Masaka oba banna NUP bo baaganye Namayanja tumufuna oba tumuleke Namayanja abagambye kagundi bajja kalaba wali Namayanja abagambye tetukkiriza waliwo omuntu gwolaba nti atwesibyeko obuweereza bwe tebuli welcome wane Masaka otwesibako olaba bakuba taata ow'omukululo kuba Sempijja bwe twogera mu mazima Sempijja alina bye yakolayo e Masaka naddala nga LC5 chairman ne buli muntu abaako n'obudde bagamba muzeeyi enough is enough you've served genda mu retirement kakati omwana talina wadde mukululo
alese zi gangs tuwe bavuma buli muntu bakuba ku Namayanja. Then omanyaka lubali bagala kalangirira ku mpaka buli omulundi ogwasooka yayita ono mukulu Kasola Aruna ne bagenda ku ssaza e Masaka era Namayanja oyo yabateekerawo embeera nabawuliyanga bayomba olubabuleeta ku maki obubwe bwasembayo olidde naye nga olabye obululu buli tampered. Let me give you an example. Obululu buli tampered. Boxes zimenyese. Nze nyina wano bufude nyina buku laga nyina buku. Nga balaga waliwo omuvubuka ano badde bagenda musiba nga filiminge bigenda maaso. Waliwo omuvubuka ono bambi kamwogereko kubanga ya ono mwana ono bamuyita yali esimbye ku youth cancer bamuyita Bukenya. Youth cancer e Masaka. Bebabadde kubanga nalubowa ne baloya be bagamba tubitadde. Bana abana ne bawayo nga mwoyo gwa ggwanga ne bagamba ensi ino okumanya ebibadde wa e Masaka ne babeerawo ne babala obulu ne bali coding era obutambi kyemanyi wabula byenga abantu bagamba lwaki muli codinga. That was the boy yabadde mu baka gwa gwawulidde eddoboozi bamuyita Bukenya youth yali yabadde yesimba ku youth bundi leader e Masaka. So yaddukayo bali bagala musiba sawa 12 ez'okumakya naddukayo bamutaddeko embeera soko twakatambika so asime buli buli sente zo bakuwadde kiri kyembadde nkugamba wenje judicial system bwetandika okuba fake almost eba eri ku level eyagala okusinga ne world war kati Uganda state gye tulimu. Soko tuwe akatambi ako then tujje ito omubaka ye gwayita omubaka uwe si w'abaana Masaka si waffe era tetujja kukkiriza kintu kyonna kyekuusa kwekyo omulamuzi kyeyasazeewo kya buswavu kikye ng'omuntu nze sijja kissa kusigatta muzi kikye ng'omuntu era n'oyo gwataddewo uwe ng'omuntu si w'abantu. Tukyalinayo omukisa n'essuubi kyekyo lwaki tusazeewo tupetitioninge oba tuapplyinge for review. Application yaffe emaze okutuuka tusuubira nti wanaabaayo sanity application eyo ejja kuwulirwa. Tukimanyi bulungi tulwana na bamafias era ne bibateeseteese okukola tubimanyi naye tukakasa nti abalamuzi bonna mu ggwanga abakyalina sanity bajja kuvumirira ekyakoleddwa oba naluba wali sacrificed tekijja kuddamu kukolebwa ku muntu mulala yenna. Kuzikiza tujja kabanja tugenda kabanja people power Namere General Florence Namayanja ali gumite nga meya w'ekibuga Masaka suwa bulijjo tumaze okukakasa ffe Namere ajja kukiikirira basiimwe beyawadde ssente naye ffe Masaka tumuzize era simukulembeze waffe nga ab'e Masaka. Okay. Kakati nina ekibuuzo kigenda akatambi kano twakabawaddekoko ka ye ani omulenzi bamuyita ani Akso. Yes. Waliwo omulenzi oyo gw'olengeraawo yakwatiddwa ensonga eyamukwasiza baddewo okwekalakaasa twakubalazeekoko nga yeekalakaasa awakanya obuwanguzi bwa mwami Museveni agamba nti obuwanguzi obwo tebugwanidde Museveni bugwanidde Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era omuvubuka ono babadde n'enteekateeka ebadde etambulira ku Exoko nga bagituumye
bagitumye ready the ready flower kwekalakasa lwaleero akwatiddwa n'atwalibwa naye Justin nina kibuuzo olowooza abakulembeze ba NUP njagala mu ddakiika 2 olowooza abakulembeze ba NUP oba ba politician bakoze ekimala bategeera Kyagulanyi kye yali ategeeza ku kigambo ky'oku kabanje kubanga tulaba ono omuvubuka yesimbawo mukana akalulu nina atawangula naye yakolaga nti atekinze step ate ngo enteekateeka eno ebadde ku X naye olaba nga musajja tuye yagenze n'akola kyateekeddwa okukola however bamugyewo nga nenabujjo si mufungize Jimmy, fall of the dictatorship oba okugwa kwa bannakyemalira kulina emitendera mingi abantu abatagoberera nnyo byabufuzi bayinza okukiraba ng'ekiina kyekiyita mu lujja nti kiina kubeera awo nga buli muntu wakirabako si bwe kibeera era bannakyemale babagwa abantu amu bayinza n'okwewuunya nga n'emitundu byabwe tekituuse nayo okitegedde wabaawo emitendera wabaawo amapeesa ago ag'amaanyi aganyigwa kizona okutandika bwe kityo Uganda NUP ina ababaka abataweza kati batandise n'obajjayo tugambe tebawera wadde na nkaaga Uganda ina bannansi miliyoni almost 48 baana mu mukaaga muntu waba ayagala kubanja kalulu sisuubira nti balina kulinda bakulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu yababuulira ekyokukola asula enjala ataalidde atamanyi mwana wa school fees nkya gyagenda kuva talina rent bitandikiraawo obukulembeze kye busobola okukola kubabuulira steps zemusina okutambula nazo era obukulembeze bwe bulina byebusobola okukola mu budde bwabyo si buli kikolebwa nti mwagala regime change abakulembeze bajja kibagamba nti kino Kyagulanyi Ssentamu Robert bwe yali ava mu maka ge tebabuulira bannayuganda mwakitegeera kimaze kubaawo mwakitegeera kimaze kukola ki ne wali we mulaba abantu we bagenda ennyo ekifo ekyafuuse ekyobulambuzi mwagendawo ng'amaze kuvaawo yali bagaye mujje tukuŋŋaanire wano so fall ey'abadikiteeta it's a process kyova olaba ffe tugiyita kukyusa bukyusa buyinza tugiyita revolution so buli muntu alina kukola kyasobola okukola buli muntu ateekemu amaanyi muve kugamba nti agundi takoze nange sijja kukola amamesa amangi tegeesimira bunnya so let everyone take part bw'oba oyagala kukyusa eggwanga it has to be non-violent it has to be non-violent bw'oba oyagala kwekalakaasa sobola okukwata fulagayo n'okola ky'osobodde obukulembeze buyina missoni zaabwo ze busuubira okukola mukadde akagere kubanga nakyemalira alina emuntu mwagala asooka tulisa abakulembeze bonna kale tubeebaza mwenna betutambula nammwe mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nga mutuwagira mutulaba mutugoberera ate ne musiima ne byetukola tweyanziza nnyo tweyanzeege zikiriza nkutegeeze tutambula ne Sheikh Ashraf omusomi era omulombi wa dduwa munoonyeeko gwe ayina ebizibu ebyenjawulo producer ku namba y'essimu esembe 711 munoonyeeko asobole okubeera nga akuyamba takuba nsaasi ayagala ebyenzikiza noonya jjajja lubaluka naye no takuba nsaasi ebintu
byerufu era kino kankibagambe Munnayuganda yenna gy'oli ng'owulira osikinga change mu ggwanga toggwamu maanyi change is soon coming mu ggwanga lino eyinza obutaba leero oba nkya naye change egenda kujja mu ggwanga lino era bannayuganda bajja kulivinga eggwanga eddungi. Don't lose hope, change is coming. Kyesobola okugamba mu ngeri emu tutambula ne Ndiga abandiga construction solutions bakugamba nti gwayagala okuzimbira ennyumba eri ku mulembe oba eyo gy'olimu nga owulira oyagala nagimenyawo asooka obayite bagikuddabirize bagikuddize ku mulembe abanayitawo beekanga bali kumpi wano ku Ntebe Road wano kumpi wano Erweza okuliraana Nikani Resort Hotel yes ku namba y'essimu esembe 222 bakugamba nti Ndiga Construction Solutions solid foundations solid foundations for a brighter future yes kategedde kale singi ogumunywevu kategedde tubadde ne Morgan Kulensi yabadde ne ku mapeesa Katonda omulungi ow'ekisa abatukuumire